Okuloota lumonde kitegeeza ki? Oloota okungula lumonde, oloota otema ebikata, oloota okola lumonde, oloota lumonde oba mubbye, oloota oli mu kumulya, oloota oli mugaba, oloota avunze, oloota omuwaata, waliwo amukuwa. Olwaleero ndowooza n'ebirala ebisingako awo bitugenda okuba tutunuulira olwaleero mu kirooto kino ekya lumonde. Nawe ekirooto kino Mukama Katonda akikozesa nnyo okwogera n'abaana be. Mukama Katonda akozesa nnyo ekirooto kino kizudde okwogera naffe ng'abaana ba Katonda. Ekyoto kino ekya lumonde, manyi Bayibuli egamba nti Mukama Katonda ayogera n'abantu naye ne batassa omutima. Busoma Yobu essuula 33 onyiriri 14-15 nti God speaks in one way or the other and men perceiveth not. Mukama ayogera mu ngeri emu, weewaawo ayogera mulundi gumu, weewaawo emirundi ebiri, naye abantu ne batakola ki? Ne batassayo mutima. Busoma 15 lugamba mu birooto, mu kwolesebwa, matumbi g'obudde, ng'abantu bakoze batya? Nga beebase. Mukama ayogera naye abantu ne bakola ki? Ne batassaayo mutima. So ekyoto kino Mukama akikozesa nnyo nga bwe mbagambye ekya lumonde okuba nga communicatinga naffe. Kyoto tandikirewo ndowooza okuloota nga osimba, katugambe nti ng'omuli mu kutema ebikata, ng'olaba muli mu kutema ebikata bya lumonde, otandike kusimba mpaka kukungula. Mukama waffe obulungi yeebazibwe. Tujja kutambula mpola mpola. Kotangula muli mu kutema ebikata, ng'olaba muli mu kutema mu byala ebikata. Ebiseera bisinga ekyoto ekyo Mukama Katonda aba akugamba kusiga. Kiba kitambulirako okubanga osiga, kusinziira ekyoto kyonna nga bwe kiba kifaananye. Nawe mba nga njogera ku birooto bino bakuwa points, naye mu Mutukuvu ajja kubikkulira mukwano gwange, ajja kuyongera okuba nga akubikkulira kubanga ebiseera ebisinga so okuloota ebirooto bye bimu naye nga tebifaanagana. Kisinziira ky'obadde osabira, naye Mutukuvu kikyakugamba n'olina okumanya ekyoto kino nga bwe kitambula, ekibitambulirako. Mukama waffe obulungi yeebazibwe kubanga Omutukuvu aba akolakolagana naffe. Nawe bw'oloota nga oli mu kukoola lumonde, oloota olaba ng'okoola lumonde. Yes, Mukama Katonda aba akulaga kisinziira lumonde yabadde afaanana atya, bubadde nga bwa musana, nga amalagala tegalabika bulungi, ennimiro ebadde erabika etya. Ekyo kikulu nnyo okutegeera mu kirooto nga kino. Bwadde ng'okoola ng'olaba birabika bulungi, mukwano gwange Mukama Katonda aba akugamba nti ebiseera by'olimu byakuba ng'olindirira Katonda, ebiseera by'olimu byakulindirira Mukama. Kye mulina okutegeera ng'abaana ba Katonda, nja kujja mbasomese ku seasons. Mukama wali bampadde chance, nja kubasomesa ku seasons. Tulina seasons mu bulamu. Osobera ng'oli ku season ya kusiga, omulala ng'ali mu ya kkola, omulala ali ya kukungula. Ffenna tuba ne seasons zaffe mu bulamu, ebiro na biki n'ebiseera. So Mukama Katonda aba akugamba mukwano gwange akaseera k'olimu kakulindirira Katonda. Okulindirira Mukama tekitegeeza nti teeka wansi ebikola oddawo otuule. Ky'obola oloota ng'olaba omukoola okola lumonde, Mukama Katonda agamba keep working, keep working. Akaseera ko kagenda kujja, ogenda kuwa obujulizi, ogenda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Lumonde atambulirako omukisa. Lumonde atambulirako omukisa, ate omukisa gw'abo abakuze mu mwoyo. Atambulirako omukisa abo balina kye bakoze eki kye bategedde. Bayibuli yogera mu kitabo kya Abaebbulaniya essula 15 onyiriri 13 mbaga egamba bw'eti: kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butuukirivu, kubanga mwana muto. Ekiwulidde? Anywa amata tannamanya kigambo kya butuukirivu. Ngamba gw'aloota amata buli kaseera, ekyo tuli kitunuulira omulundi omulala. Aba tannamanya kigambo kya butuukirivu. Bayibuli etugambye kubanga amata g'abaana bato. Ndowooza tukimanyi bulungi nnyo Bayibuli gyali teyogera ku mata, nono yali yogera ku balokole abato abatannabakula mu mwoyo. Naye buli oli 14 bwe lugamba, 14 egamba naye emmere enkalubo y'abakulu, abalina amagezi agayigirizibwa olw'okugakozesa okwawulanga obulungi n'obubi. Abalina amagezi agayigiriziddwa okugakozesanga okwawula obulungi n'obubi. Bayibuli y'oluzungu egamba, tuli mu Ebbulaniya, Hebrews 5:13-14, egamba bw'eti: anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teachings about righteousness. Okitegedde? Olw'ekkumi n'ennya ne lugamba, but solid food is
for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Mukama waffe mulungi ebazibwe. Solid food yabakuze eki? Yabakuze by constant training. Ffe abetrainings abategedde obutuukirivu, abayigiriziddwa obutuukirivu n'obutukuvu, ffe tugenda kulega ku mukisa guno ogwa lumonde ogw'emmere yabakuze. Abaana bato bagira baloota amata gaabwe nga baganywa. Mukama waffe mulungi ebazibwe nnyo. Kakati ndowooza otegedde ekyoto kino gye kikola ki? Gye kiva. Mukama bagamba obanga okola lumonde keep working, nga bw'okula Mukama Katonda agenda kuba nga akuleetera omukisa. Mukwano gwange beera ng'omunoonya. Keep working ategeeza ki? Si kukola bukozi mirimu gyokka, n'osigala ng'okola museemu ewulira enjiri, soma ekigambo kya Katonda, saba munoonye, ng'ate bw'okola emirimu gy'olina okuba ng'okola ogenda kulaba omukisa gwa Katonda. Now osobola okulota nga olaba tuufu lumonde gw'obadde okola nkugambye nga talabika bulungi. Mukama Katonda bakulaga mukwano gwange omulabe ayinza okuba nga alina wakulumbyemu somehow ng'olina okuddayo obuuze Mukama kiki, lwaki ennimiro yange efuuka ddungu, lwaki kiki, mwoyo gwa kufiirizibwa kiki. Mukama bajja kuba nga akola kyakulaga n'olina okutegeera ekyoto kino ekitambulirako. Now osobola okuloota nga lumonde kati omaze omukoola, so oyinza okulota ng'oli mu kukungula lumonde. Now bw'otanga okungula lumonde, kyolina okutegeera, kyolina okutula mu kirooto ekyo, olumonde gw'okungula abadde afaanana atya. Mbagambye lumonde atambulirako omukisa, and most of the times gubeera mukisa gwa bamachowa. Mukama waffe omulungi ebazibwe, mukisa gwabo abalinako kye bategedde. Now bw'olota ng'okungula lumonde alabika atya, yabadde yenkanawa obungi, ekyo kikulu nnyo okutegeera mu kyoto kyonna ekya lumonde ky'oloose. So kulota ng'olaba lumonde yabadde mungi ng'alabika bulungi, mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti you're going to be blessed. Mukama Katonda akulaga nti ogenda kuba nga ofuna omukisa, ogenda kuwa obujulizi, ogenda kufuna obujulizi, answer zizze okuva ewa Katonda, ogenda kufuna results ennungi ezitegeerekeka mu byokola. Obadde olina ky'osabira n'olota lumonde afaanana bw'atyo, okudde lumonde nga mungi, manya mukwano gwange Mukama Katonda agamba ekintu ekyo ogenda kukirabiramu omukisa. Ekintu ekyo oba ogenda kukirabiramu omukisa, oba ogenda kuwa obujulizi. Kati ate oli mu kukungula naye nga mukwano gwange lumonde tomulaba, n'osiima ennimiro yonna n'ogituuka wakati n'ofuna omumonde gumu ng'ate nagwo gwaliibwa, oba oliawo tebutegeereka, bulinga bulandirandira, manya mukwano gwange Mukama Katonda akulaga nti si birungi. Mukwano gwange waliwo divawala, waliwo omubi akuleetedde okuba ng'ofiirizibwa, aleetedde ennimiro y'obutaba mu kantu. Kati mu mbeera efaananako bwetyo olina okwekebera. Bayibuli egamba waayo nawe kinaakuweebwa ng'oyimiridde otya mu nsawo yo, owaayo oba olinda kugaggawala olyoka oweeyo mu nnyumba ya Katonda. Mujjukira nnyo sitole Yesu gye yaweeyo omukazi yawaayo akasinga obutini n'agamba yasinze okusinziira mu maaso ge. So tolinda kuba na bingi, ekyo ekitono ky'olina Yesu ky'ayagala, kubanga Yesu ye tasobola kukubanja by'ataakuwa. Mukama waffe mulungi ebazibwe. So olota okungula lumonde, obadde okungula makungula mangi, ogenda kuwa obujulizi, ogenda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Sigala ng'onoonya Mukama mu maanyi. Obadde olaba lumonde talabika, manya mukwano gwange kiripresentinga bbula, kiripresentinga luck, tewetaaga kudda buzaawo kutuula. Nosobola okulota ng'olaba lumonde avunze, ng'obadde olina lumonde oluusi bakwadde lumonde naye ng'avunze, mukwano gwange nagwo guno gubeera mwoyo gwa kufiirizibwa, kubanga lumonde atambulirako nnyo omukisa, gubeera mwoyo gwaki gwa kufiirizibwa. Bw'ate avunze oba ogenda mumukolera ki. Osobola okulota nga waliwo omuntu ng'akuwa lumonde, kiyinza okutambulirako omukisa. Nawe lumonde ebiseera ebisinga atambulirako n'okusiiba. You have to be very careful. Atambulirako okusiiba. Oba tobitegedde, kiba kirungi n'obuuza omwoyo omutukuvu. If you want just to kuwa points, naye omwoyo omutukuvu yakuluŋŋamya mu byonna, tomuleka, tokulaminga bukulamiza bintu. Omuntu asobola okuba nga akuwa lumonde naye ng'eminwe osobola okugibala mu kirooto kasita omanya ennamba y'ekintu ky'oloose. Ebiseera ebisinga Mukama Katonda aba akugamba kusiiba, ate ezo ennaku z'aba akugambye. Kyekimu amatooke gatambulirako omukisa, naye bw'oba nga osobola okugabala eminwe gye bakuwadde, ebiseera ebisinga ze ziba ennaku zo ez'okusiiba. Nabagamba ne ku bikajjo nakyo kyekimu. Ennyingo oba osobola okuzibala mu kirooto n'otabakuwadde ennyingo 2, manya dry ennaku 2, nnyingo 3 dry ennaku 3. Bikajjo biwanvu bibakuwadde, manya that is a long fasting. Mukama waffe omulungi ebazibwe, mutukuvu akuluŋŋamye. Oluusi obeera ng'oli mu kusaba n'okusiiba,
naye n'oloota ebintu bino Mukama Katonda katugambe ndi mukusaba n'okusiba ennaku 4 ne ndoota nga bampa emimmonde 2 manya mukwano gwange Mukama Katonda bagamba mukusaba n'okusiba okwo okw'ennaku 4 yingira mu ddwaliro ya nnaku 2 awo Mukama waggambidde oluusi onaatera okumalako n'ofuna instruction efaananako bweti kyekimu ku bikajjo kyekimu ku matooke eri Mukama yeebazibwe nnyo. Tumuvuddewo awo nga lumonde omulaba ng'akoze ki ng'avunze nawe osooka oloota ng'olaba lumonde oba mubbye yes nga lumonde wo bamubbye obadde olina lumonde ogenda olaba bamubbye mukwano gwe Mukama Katonda bakulaga waliwo ddiva wala waliwo omubi agenda okuba nga ali ebibyo kati weetaaga kuddabuza okutuula olinde olabe ng'omubi abiridde oba ogenda kuyimirira osabe ogenda mu kuyimira mu kusaba n'okusiiba olwana olutalo ddiva wala sitaani yajja okubba ani omubbi sitaani Yokaana 10:10 sitaani yajja okubba okutta n'okola kino okuzikiza naye Yesu yagamba nze najja zibe n'obulamu endiga ze and zibe n'obulamu life in what in abundance nze najja zibe n'obulamu and life in what in abundance. So omubbi yenna aba sitaani ola lumonde wo bamubbye kiripizeninga ddiva wala. Nawe osooka oloota nga olaba owaata lumonde ng'oli mu kuwaata owaata lumonde ekyo kitambulako kye tuyita amawulire amalungi amawulire ag'essanyu ng'ogenda kulaba Mukama agenda kukusanyusa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe essaawa yonna suubira amawulire amalungi suubira okuba nga mukwano gwange ogenda kuwa bujulizi. Kiyinza okutambulirako ne provision kyekimu kiri nga bakuwa lumonde Mukama Katonda agenda kukuwa obugabirizi maybe ng'olina ky'obadde osabira kita mu maaso ga Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ekyoto kino kitambulirako nnyo financial breakthrough kitambulirako nnyo amagenda g'ebyensimbi kitambulirako nnyo omukisa connection n'ebirala bwe bityo. Ekirala ekya lumonde ng'avunze nkimaliriza ndowooza osooka oloota nga obadde okungula lumonde nakyogeddeko naye waliwo lw'otuuka ku lumonde n'olaba nga yandibadde asima ebikata 10 ekyo ekirooto nkifunye nnyo nga bangi bakimpeereza yagenze mu nnimiro n'asima ekikata kimu ne kivaamu lumonde nga mungi nakyo kyekimu mukwano gwange Mukama Katonda aba akulaga omukisa omukisa you are going to be getting 100 folds. Manyi omukisa wa Katonda bagamba gulimu gwa mirundi 3 tulina 30 60 and 100 egyo n'emikisa giva wa Katonda. So bw'oloota ng'olaba kikata kimu tozo kitegedde bulungi nnyo ddala. So naawe osooka oloota nga anyway buli kintu kyonna ky'olaba ekibi kyonna ekituuse ku lumonde wo manya mukwano gwange ekyo tekiba kirungi kiba kirumba mukisa gwo direct kiba kirumba mukisa gwo direct. Lumonde ono atambulirako nnyo spiritual maturity nga bwe twalabye mu kyawandiikibwa kyaffe kya Ebbulaniya sura 5 Hebrews 5:13-14 kyandikwa ekyabadde kiraga nti emmere eno solid food y'abakulu. Mukama akozesa nnyo lumonde ono okulaga spiritual maturity okulaga nti okuze mu nsi ey'omwoyo kitambulirako nnyo spiritual maturity ng'embaga bwe kitambulirako omukisa ate kitambulirako ekyokusatu okusaba n'okusiiba. Mukama kikozesa nnyo okulaga okusaba n'okusiiba. Bwe njogera ku mukisa ntegeeza nti either omukisa oba okufiirizibwa Mukama asobola sitiri okukikozesa okukulaga bw'oyimiridde maturity era Mukama asobola okukikozesa okukulaga bw'oyimiridde maturity oba okyali baby. Mukama asobola okukozesa ekyoto kino okusinziira ku kyoto bwe kiba kifaananye. Nawe osooka oloota nga olya lumonde nawe kino ekyokulya lumonde kiri kind of tricky kubanga most of the times kyoto kino ekya lumonde kitambulirako okufiirizibwa ekyokulya kitambulirako okufiirizibwa but not all the time tokikulaminga bukulaminzi not all the time. Abamu oloota nga muli ewammwe mutudde muli ebijjulo mulya lumonde ewammwe oluusi ekyoto kino Mukama Katonda bakulaga ndagaano za kika ezijja ndowooza lwanomusa ng'otudde n'abewammwe mutudde mwenna ku lujjuliro muli mu kulya mukwano gwange oluusi mulya n'ebinyamanyama bitategeerekeka. Nawe osooka oloota nga olya lumonde naye ate nga Mukama Katonda akiraga omukisa so akulaga mukisa kisinziira ekirooto kino bwe kiba kifaananye. Kyekimu n'ekirooto ekyokulya ennyama kitambulirako nnyo omwoyo gw'okufa maybe after ne mbasuubiza bingi
Mukama asobola kikozesa ng'akulaga nti kirooto kirungi, ng'akulaga omukisa, n'ate asobola kikozesa Mukama akusiza ekirooto kiba kifaananye nga okitambulako omwoyo gw'okufa oba oluusi ng'ogenda kufuna endwadde. Tekitegeeza nti Mukama yaba agenda okuba nga aleeta endwadde eno, nedda. Mukama just aba kubikkulira bubikkulizi. Kikyukamu bw'oba ng'oloota olaba mutudde ku dining ne musumbawo n'abantu b'ekkanisa, oluusi esobola okubeera still na mikwano gyo nga buli mu kulya lumonde ono. Mukwano gwange tekitegeeza nti buli w'omuloota kiba kibi, no, gusobola okubeera omukisa, oba nga Mukama Katonda akugamba okusaba n'okusiiba okusinziira ekirooto bwe kiba mukwano gwange kifaananye. Ekirooto kino ky'oba onaakitegeerako ebintu ebitonotono, manya nti kitambulirako omukisa, kitambulirako okusaba n'okusiiba, kitambulirako okukula mu nsi ey'omwoyo. So Mukama kikozesa nnyo okuturakinga n'okukulaga bw'oba oyimiridde mu nsi yo ey'omwoyo. Mukama yeebazibwe nnyo. So mikwano kankoma awo, okuggyako nga waliwo ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku lumonde ojja kiteeka mu comment section, tujja kuba nga tukiddamu. Ekirooto kino kiri so common, that's why nsazeewo nkibaddiremu kyokka. Yes, kiri so common. Bw'oba ng'oli mupya, eno bagiyita Chosen Generation, nga ku eno channel tuba tuddamu ebirooto ne kuyiga ku topics endala nga kijja okugamba ogyetaaga eno channel, ogyetaaga osobole okuba ng'osumula, osobola okuba ng'obaako by'otegeera mu Bwakabaka buno. Buli ky'otategeera, nze nayiga ekintu kimu. Baŋŋamba buli kintu kyonna ky'otamanyi kikusinga amaanyi. Bwe nakitegeera ekyo ne ŋŋamba nja kumanya bingi. Mukama yeebazibwe. Buli ky'otamanyi kikusinga amaanyi, kubanga tokikola ki? Tokimanyi. Ky'omanyi ky'osinga amaanyi. Weewaawo ky'omanyi ky'osinga amaanyi. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Engero essula 24 olunyiriri olwokutaano, Bayibuli egamba omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi, weewaawo omuntu alina okumanya yeeyongera obuyinza. Okiwulidde ekyo? Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi, weewaawo omuntu alina okumanya yeeyongera obuyinza. Obuyinza togenda kubweyongera by faith only, you need to have understanding. Bayibuli nga bw'egamba nti alina okumanya yeeyongera obuyinza. Ogenda kweyongera obuyinza ofugira wamu ne Yesu, depending on how much you know about obulamu buno obw'omwoyo nekolagana gy'olina ne Yesu. So mikwano kamberekereze, nze Brother Steven bagiyita Chosen Generation. Ka video kaffe kano kalayikinge, katambuze osobole okuba ng'oyambako n'abantu abalala bangi. Yes, mikwano mubeere bulungi, mweraba.